Sawa zibadde kyezijja ziwere nnya ez'okumakya omubiri gw'omugenzi Hellen Nakimuli abadde omubaka omukyala wa disitulikiti ey'e Kalangala ne gutuusibwa ku Palamenti babaka banne ogw'okubaka eriisa evvannyuma n'okujjukira emirimu gye mu butongole. Omubiri gwaniriziddwa bakubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Palamenti Annita Amongo, Thomas Tayebwa mumyuka we n'abakungu abalala ab'enjawulo mu Palamenti era ne guteekebwa mu kifo awatuukirwa buli omu bw'abadde agulabirako. Ku ssaawa 8 zennyini olukiiko lwa Palamenti lutudde okungubagira Nakimuli mu butongole. Mu kwogera kwe Sipiika Annita Amongo atenderezza omubaka ng'abadde ow'enjawulo anti emirimu abadde takoma kukola gya Palamenti gyokka wabula abadde akolagana n'abantu abalala bangi okusinziira ku butambi obuzze butambula ku mitimbagano egy'enjawulo. Honorable Nakimuli, the public has been sharing some of Honorable Nakimuli's ionic works, and it's evident that she has been a very impactful leader in various aspects, notably in politics, community development, advocacy, sports, livelihood, gender issues, among others. Ategeezezza nga bw'awulidde ebiyiting'ana ebiyitirivu ku nfa y'omugenzi n'ategeeza nga postmortem oba alipoota ku byamusse bye yaweereddwa edda abazadde era n'asaba ababaka ba Palamenti obutatabiika bya bufuzi mu nfa ya mugenzi. Oluvannyuma omubiri gwa Nakimuli guyingiziddwa mu kisenge awateesezebwa ne gutandika okuganzikibwako ebimuli eby'enjawulo okuva mu bakulembeze ba Palamenti, ababaka batula mu bukiiko obw'enjawulo, ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo kw'ossa n'abalala nga bwe bakwatiddwako. Ekiteeso eky'okungubagira Nakimuli mu butongole kireeteddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'oluvannyuma ne kisembebwa ababaka ba Palamenti bonna. Mu kwogera kwe Ssaabaminisita atenderezza omugenzi olw'okufaayo ennyo ku bantu abawangalira mu bizinga naddala ekitundu gy'abadde akiikirira ekya Kalangala nti afubye nnyo okutereeza eby'entambula so nga bwe gutuuka kutumbula omwana omuwala abadde tanyigirwa mu ttooke. Honorable Nakimuli distinguished herself as a hard-working and a vocal legislator who remained firmly committed to the welfare of island communities and consistently drew the attention of Parliament and government to the peculiar social service challenges affecting the people of Kalangala district. Ye akulira oludda oluvuganya mu Palamenti Joel Ssenyonyi ng'ojjeko okwogera ku Nakimuli ng'omukyala abadde omukakkamu atebenkezza ebizinga eby'enjawulo asabye gavumenti okuba ttooki mu by'obulamu mu ggwanga obutafiirwa bantu mu ngeri ng'eno ey'ekyeyonoonere. We must also confront the broader realities of our health sector. For many Ugandans, access to safe and quality healthcare remains uncertain. Incidents such as these deepen public anxiety and highlight systemic weaknesses in patient safety, regulation and service delivery. Amyuka omukulembeze w'eggwanga naye abaddewo mu bakungubazi era n'ategeeza nga emirimu gya Nakimuli bwe gibadde girabikira obulungi si mu bukiiko mwokka abadde muteesa mulungi era ng'abantu be ab'e Kalangala tebamuva ku mwoyo. Asaasidde Eklesiya y'Abasodokisi olw'okuviibwako omuntu abadde ayagala ennyo eddiini ye. She was a very committed Christian. She was not only a Christian by word but by action. Mukungubaka kuno era Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwanga asimye Nakimuli olw'ettoffaali lyazze assa ku byemizannyo wabula n'ateesa nti ku lw'obulungi bwa famire ya Nakimuli buli mubaka asalweko emitwalo 5 naddala okuyamba ku mwana we. Ekiteeso kino kisembeddwa buli mubaka. Madam Speaker, in my humble appeal, I would request that we deduct 500,000 from each of us members of Parliament's account to support the education of our dear sister. Minisita Katumba Wamala nga mwana azaalwa okuva mu bizinga by'Essese ategeezezza ng'omukyala ono bw'abadde takulembeza bya bufuzi nga gutuuse ku nsonga z'ebizinga nti abadde akolagana bulungi naye newankubadde tabadde wa NRM. Kino ze kyamuyamba n'okusobola okukola bwetu kuba nti yali community development officer mu district. Kale ng'abantu abamanyi n'ebizibu byabwe akola ki abimanyi. Kakati bwe yagenda okubeera member of Parliament n'aba ng'asobola okutuuka eddoboozi gy'asobola olituusa
n'abeera bwa mugaso. N'ababaka abalala buli omu abadde tayagala kwogera ku Nakimuli kuggwa kuba buli omu abadde amulinako akakwate mu ngeri emu oba endala. She was always in Nambole. Honorable Duru here knows, and the others, Honorable Kayemba Solo, with whom we've been watching these games, she was always there. In fact, she's among the few women MPs, if not the only one, who religiously attended those games in Nambole. Helen was not only a member of parliament, but she was also a great champion, an owner of public servant, an honorable public servant whose dedication and passion knew no bounds. Nakimuli wakuziikibwa lunaku lwa nkya ku bijja bya bajjajjaabe e Luweero. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.